Mwendezi olweggulo empologoma ya Buganda Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri abadde atuuse Nabugabo era asookedde ku maka ga Herman Kasozi nannyini Nabugabo Sand Beach gy'asiimye okulambula. Oluvannyuma atuuse mu kifo wategekeddwa omukolo ogw'okuggalawo empaka z'amaato mu masaza 219 ekya Nabugabo Sand Beach gy'ayiniriziddwa wakati mu mizira era eno ayiniriziddwa omumyuka Soko wa Katikkiro ow'ekitiibwa Hajji Profesa Twahakawasa Kigongo akakiiko akateekateeka empaka zino ssaako n'abaami be abamulamulirako essaza lye. Semunywa asiimye okulambula ennyiriri z'abavuganyizza mu kuwangula amaato ate n'abateesiteesi era oluvudde wano gabunga n'abakempingu okuwungula Ssaabasajja ku nnyanja. Akomyewo Ssebunya bwa Musota asiimye okusimbula abawanguzi wakati mu miziro okuva mu bantu be. Agenda kusimbula akapiika n'akasooka Ssaabasajja Kabaka asimbudde amaato. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege omuteregga. Abawanguzi b'amaato basimbuddwa mu mitendera 3 era gye biggweeredde nga Buddu yeridde empanga era bavuddewo n'ekikopo ekyobuwanguzi ekibakwasiddwa Ssaabasajja Kabaka, emidaali, ente, ssaako n'ensimbi enkalu. Ssaabasajja tweyanze akalulu bana Buddu! Akalulu bana Buddu! Kabaka era atadde omukono ku bubaka obuteereddwa ku kipande nga bukunga abaami okubeera emmunyenye mu by'obulamu n'okulwanyisa Nawokera wa Mukenenya. Ssaabasajja Kabaka obubaka bugamba nti abaami tubeere emmunyenye mu by'obulamu n'okulwanyisa Mukenenya. Omumyuka Soko wa Katikkiro ow'ekitiibwa Profesa Hajji Twahakawasa Kigongo yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okuteeka omukono ku kiwandiiko kino ekikunga abaami okubeera emmunyenye mu kulwanyisa siriimu era n'awera nti bonna bakutambulira mu bufu bwe bumu. Osiimye oteeke omukono ku bubaka buno obw'enjawulo obukakasa abasajja ffenna ti ffe emmunyenyeso y'okuddamu okulwanyisa Mukenenya ate kati ayagala okutuzimbako akayumba naye nga tukulembeddwa Ssaabasajja Kabaka olutalo tujja luwangula. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege ayi Ssaabasajja. Ow'ekitiibwa Kawase era aloopedde omutanda nti minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuzaamu Ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akoze omulimu gw'amaanyi okuyunga ebyemizannyo n'ebyobulamu. Ate ye Ow'ekitiibwa Ssekabembe azzeemu okukinuganya nti empaka z'amaato essira ligenda kuteekebwa mu kukuuma obutonde bw'ensi, obuyonjo ku myalo wamu n'okulwanyisa Nawokera wa siriimu okuva bwe kiri nti ekirwadde kino kisinga kwegirisiza wano mu Buganda. Nga tuli wamu Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka kwe kuvaayo tuyingire mu lutabaalo luno naye nga tukozesa emizannyo gyaffe. Olwaleero abantu abakuŋŋaanidde ku mwalo wano abasinga abavubuka ng'akawuka kano mwe kasinga okutambulira tuli mu kye tuyita celebrity driven generation. Kitegeeza ki nti olina okuteekawo ebibasikiriza ebyo bye bakkiririzaamu obatuukeko obagambe bakyuse obulamu bwabwe. Ow'ekitiibwa Ssekabembe era yeebazizza nnyini nsi olw'okusoosowaza ebyemizannyo okulwanyisa endwadde ezitirimbula abantu be. Omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pokino Vincent Mayiga ayongedde okukunga bannabuddu okubugiriza empologoma yonna gy'eneeyita ennaku 3 Kabaka z'asuubira okumala mu ssaza lino. Ssaabasajja abannabuddu buli kaseera baba n'ennyonta okukulabako era essanyu lyabwe Ssaabasajja olirabyeko. Tukwebaza nnyo nnyini okutwagala n'okutulambulanga emirundi emingi. Mu mpaka z'amaato zino essaza Bulemeezi likutte kyakubiri ate Busiro n'ekwata kyakusatu. Obwedda bino byonna bigenda mu maaso ng'abayimbi beetalanga Namutala Omunyaga Kente era abamu bafunye n'omukisa Ssaabasajja Kabaka n'asiima okubalamusaako.
abatunda ebyokulya n'ebyokunywa gwe wamma baweddeyo kyokka batutegeezezza nga bwe batafunye kye babadde basuubira era waliwo ne musajja mukulu eyasubudde kilo z'ennyama 100 z'abadde asuubira okuggwaawo nga njokye. Omukolo guno gwetabiddwako omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi, baminisita okuva mu gavumenti eyawakati okubadde Haruna Kyeyune Kasolo, Vincent Bamulanga Kisempijja, sako ne baminisita ba Kabaka okubadde omumyuka owokubiri era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Oweekitiibwa Prosperous Nankindu, ababaka ba Parliament, ab'amasaza, bajjajja abataka abakulu ab'obusolya, bannaddiini, sako n'abantu abalala bangi era omukwanaganya w'empaka zino Abe Musinguzi amanyiddwa ennyo nga Abitex, ab'e Buddu ekikopo abaweereddeko n'ensimbi enkalu obukadde 2. Empologoma olunaku olw'enkya esimye okwetaba mu kusinza ku Lutikko Kako. Ate ku bbalaza Ssaabasajja wakulambula embuga z'ebika okuli ekika ky'ennyonyi endiisa, Namuŋŋoona sako n'ekika ky'ekinyomo. Ani Walukatamba ne Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefayina agesigika.